Yes, twagala okubangiriza mu life experience olunaku olwaleero tukubuuzaako twatulaba ne tugamba nti oli otya mukwano emirimu gy'otuusizaako engalo buli kimu ffe tuli malidaadi saana tunyiridde n'okusingawo dadi Amiri kyatukoze ze sinalya mmere naye nakusse dda okay sirinzeka olunaku olwaleero gye tukyala balina otwaniriza asooka atwaniriza nsanyusa okubalabako nsanyusa okubalaba wano ku Amiri Foods Restaurant e Makerere ekitebe kyaffe ekipya nsanyusa bange obalaba naffe okusa njogera n'ono wa famire ono omukulu naye wa famire so namusaako ku kisaawe omusajja talina ttapu naye ate wazze naye naavuga amafuta n'agamba atugende tuwagire ku muvubuka ono kinzizaamu nnyo amaanyi bamme okubalaba amanya gange Chief Family Mutebi yassalamu alaikum alaikum salaam ate njagala obakakasa tulaba ne side eri tukyaliyo kino kifo kipya twaguddewo branch empya n'empereero tuli open just kino ekifo kyakubiri kipya okusinziira ku bakasitoma bange be bazze bansaba baagala ekintu ekigazi we basobola okujja bakolere pate emikolo biki ya parking ngazi bulungi nange nenzirukirira omulanga gwabwe kubanga kasitoma ye bosi wo yabwe kiri ashanava birthday party yange eri wano mukwana yange ya munaana nga febu gyagaba omuvidiyo omagi kati mu vidiyo bwendaba naye kati ku luno njagala nange nga nze gwogubira akagoma ako n'amazina nze ngenda obasooka ku sande abali Canada mukimanyi akaguma nakabasabye nseka olukuba bw'omu naye njagala bategeere nti natuuse mu kifo sente zembasaba naye nga itiriya yemusanji buli kitu kyonna ekifo kino munda ffe nga abatuuseewo kifo kirungi nnyo if you have any parties wabweru olinayo kagadeni ate wano kaparking kalungi naye nga okutandikira ddala kansooka embuuzeyo Amiri ebuuzo yange ngali biri bisatu nyanko Joshua mbuuzi n'abalala mwami Amiri ekirowoozo ky'okuba nti expandinga business eno kyavuddewo kyavudde ku bakasitoma bange nateekayo suggestion box kati ng'abantu bateekamu olupapula yawandiika nagamba mbaddewo saawa bweziti naye mukyuseemu mu kino mbaddewo saawa bweziti naye ndaba emuteerezaamu wano musobola kino ekintu n'ekirala kuba tulabye businesses nyingi ng'oli bwakwatayo na expandinga ekiseera ekimu tebiba birungi etotidde how sure are you and katugeze oba ogendako Bulaayi bakubuuza nti garanti ki gy'olina nti oba nina akasente kange okuva wano akagenda okunyamba okuba nti sustaining ekintu kino because the place is very beautiful. We wouldn't love ekifo kibe nga myaka ebiri it's down. Nze neesiga nnyo abantu baagala emmere ewooma ne services ennungi kyeneesigamyeko byonna abantu emmere ewooma esobola omujja entebe omujja eyiganga nagamba Katonda wali bafuna emmere ewooma so bwe naagenda maaso nga nkola bwetyo mbirizi nga nja kutuuka wala nnyo ate nnyo yeyongera okugazi w'ennyo ennyo Uncle Josh. Okay, ladies and gentlemen, ngaira bwolidde nti tuli wano Amiri Foods and Restaurant ewa Makerere just okubatereezaamu nti obanga ova ku sayidi ey'ebitaala bya Sapolo w'obiyitamu just straight ogenda kusanga Shell biyise just immediately after the Shell waliwo ekizimbe UMF wokkiririra nolyoka nojja wano ku kifo kino matiribona. It's my first time okujjawo but I'm so happy and impressed. The place looks so wow. Amiri webale kukola si ate webale kulemerako manyi buli kimu kyakola ki kyakulemerako topowa ate nga tugenda bugenziwa mu maaso. So my question would be nti side emu yakoze business waliwo business side emu yakoze and then eyo ebaddewo so this is a new branch
but omulabi waffe eyo tagambe nti no waliwo competition oba enkuubagana waliwo competition nti oli wakola kino nange kankole kino oli wakola kino nange kankole kino like oli mu competition nti nange ndi mu kuvuganya bali baki bakoze bano naye kankole bwe nti si competinga na muntu yenna ate n'ekirala abantu abali bamanyi omuntu yenna atandika restaurant tebagigwira nti wiiki bbiri mwezi gumu nti nkitandise okitegeera so nze restaurant branch ogiggulawo kati nkubuulira amazima naze emyezi nga ndi mu kutegeka interior biki era ekipande abantu abadde bayitawo ku kkubo ekyo ekipande kibaddewo kuba ebipande bye nasooka okukola ki okusasula ne babikola ebipande byolaba wakubo biki nasooka osasula ne babikola twagenda even n'okulya Christmas olwedde ebipande bikoopo ebiri so kati olwedde nze kyalimu birowoozo byange just this is the right time byageze neŋŋamba kanzigulewo kwegamba it's a coincidence it happens because the other side has something and then this one nayo anyway that's a good thing naye nga kyonna kyonna kyekiri omucere tulina okugulya wano naye nga munyimba nnyo abaana banyimba ttiimu omucere nebagamba ku Amiri gwesiba oli muganda wange gwesiba akubye ekikopo oyo by the way sajja gwesiba nebagamba nze Amiri ebbanga lyemulabidde talina buzibu emabegakaawo wagenda n'otulaga ennyumba naye newabeerawo mbu sente ezo si zizo sente ezo zina gye ziva naffe ne tugamba tekisoboka oli musajja yeekolerera kati bwe muvaayo mutya ne mugamba nti nno n'ennyumba sente zange kati nabirekedde agende yeyagalire mu bintu byange ekintu ekyo ekyennyumba eyo sente ezo Amiri sente zizo oba sente zirina gye ziva sente zange era abantu abamanyi bepangadde nabo bamanyi musajja mukozi ze nga ne Katonda ndaba sente zani zizo zange ng'omuntu era omuntu ayogera bw'atyo maybe abeera takkiririza mu Katonda naye gwe okimanyi nti Katonda asobola okkuta abantu abasinga tebakamanyi asobola okkuta wallayi ng'obadde obonaabonedde emyaka newe giba 3 naye n'agamba no mu myezi gino 2 omusajja ono kamute kamute wallayi Mungu asobola okkuta n'okola byonna bye wali osuubira so kati nange ekyoto kyange ze nali njagala nzimbe bwe mala ozimba okukole ebiki ebirala naye nga nsoose kukola wavaaki ng'okasita ofuna source of income ekintu kikulu nnyo naye kati ennyumba erinaku weetuuse kati njagala ngaziye mu byenfuna byange Mungu ankwatireko inshallah nekirala Amiri bwe tuba tukulaba tugamba nti every successful man there is a strong woman ekintu ekyo abantu sagala batandike kulowoozauba bypass nti okola biki ekintu ekyo omukyala nze kyemmanyi Mungu abeera n'akaseera akatuufu Mungu abeera n'akaseera akatuufu era essaawa yonna inshallah siyinza mutabayita so kyogamba nti nno tulindirire bulindirizi essaawa zino kyafuuka sinze kuki business naye kali akaseera bizinesi yange kasaba kasoma wange bakuta obulungi service ne bazisiima awo nga nange neeterezanga omuki omusajja kati mu bufunze waliwo of course omuntu era omuntu yenna so
ladies and gentlemen mwabali yabagamba ati zikantekera application ngira mulindako ekisinza okweraliikiriza abantu ku nnyumba era ababadde boogera ennyumba edduka tenyimiridde from the word go ebimungu yabikola era abantu babaliyamba omusajja oyo azimba ennyumba abantu bona kati ffe mu kibuga ekyo gyetuwangaalira tulina bwe tulabira abantu abazimba ennyumba olina omulaba bizinesi ezeemu amabanga samuel alabika azimba naye tulaba ate oguddewo ne bizinesi ate ng'ennyumba eri etambula emmotoka ezze kati nkubuuza ekintu kimu bw'oyagala okuwagira omuntu ng'asigala mu kifo kyekimu baagala agenda mu maaso mashallah allah ateremu baraka tumusanze akola era tunyumiza akolayo bugambo kambubiri kati tumute agenda akola alina abagenyi bangi amiina bambi bakasitoma bange tulina branch kati ziri bbiri emu eri mpereerwe endala empya tusangibwa wano makerere sapulokagwalod bana wonna ogira emmere ebeerawo tulina international food tulina local food tulina zipiza baga tulina akatunda kali bwekati biri kikeeke byonna bana era ekira musubscribinge ku youtube y'abano mukwano gyange life experience uganda ekirala ekinsensiza okimanyi Amiri okuba ne bakasitoma service mbadde sikirabamu that's so awesome by the way kakati customer kubanga omulimu gwolaba gutambula kugenda mu maaso customer care eyo nnungi nnyo the hospitality the ambience and everything looks so nice and of course you're so welcome. Thank you so much. Keep it up. Suggestion box abasinga baziteeramu naye tebafolowinga bintu ebyo nze kyekwebaziza nebaziza nnyo okuba omulanga gw'abantu waguwulidde nogamba abantu bange banatwagala awantu awagazi Amiri werangudu ebintu ebirungi emmere ewooma bakatundako katundira naye kifo kyaffe kifunda nogamba kanoonyewe mbatera ekifo ki era banaye abali eyo tuli ku Sapolo wano Amiri Foods Makerere branch yako masavu yakagulwawo jago lyakamere kapirawo kali wakaero akatalekeka mukola outside catering tugikola tufumba ku mikolo gyonna birthday kwanjula mbaga wonna wotuukira graduation ate kati tulina n'ekyenjawulo kyengenda obaterawo ngenda baterawo buffet esavinga wano ebintu ebyo byagala bagenda nga sente mmeka buli tugenda batukikola agenda kuba program birthday yange ya Sunday sijja ku Amiri Foods jakwogera nga wiiki eno ebaddewo kwongera okujjukira bayidawe radio eyali omusajja omuyimbi ow'eggwanga eyayimbanga ennyonza bayidawe nebaza mukama nti omwaka ogwo radio mwafa nadde akayingira amawulire era nalina tivyeni gyenali nkolera nafuna omukisa okubeerako ku siini eyo nga baleeta omulambo wadde tatange mesaki yangobalwakafere olwali luzibu tuddeeka ate ogamba lwali bami abantu bali bangi nnyo abantu bayagala omusajja nga tuli wali ku Neverland emakini radio omujjukirako ki Josh radio kyenyinza okwogera ku radio yali musajja wakabi musajja muyimbi musajja muwandiisi musajja producer ate nga alina kyeyakyusa mu ndongo ye Uganda radio we yavaawo era egapu tulina gapu nene nyo tetunaba kufuna muntu asobola kukola radio kyeyakola radio ye muntu yali teyerya ntama nga waba takwagala agenda kujja kugedayana sikwagala era namusala maaso he was not a pretender. He was an open guy era akugambirawo kino kyagala kino sikyagala ekyokubiri radio alina abantu bangi nnyo beyakwatako mu ndongo era yakola ebintu bingi nnyo okuba nti ayimirizaawo this industry ne foundation ye bambi yali atandise abaana abo bafuna ebimu byamaanyi nnyo kuba radio yavaawo so radio rest in peace respect soldier we miss you omukulu naava ebiseera byewali buddawo otaddeko ekyobukulu ekyo sikyagala oli muntu mukulu of course
naye situtonsinga obukulu ebiseera bwe yali tebegago mu kijja batuganya okuseka kweno tubuulire oba nali mu bufumbo bwawa sijjukira naye kale radio mujjukirakoki mujjukirako omusajja yayimbanga ennyimba ennungi nga tetugenda kuddamu kufuna muyimbi nga ye sigambye mbu oba abaliwo tebayimba wabula bukyanga radio ava mu bulamu bw'ensi eno tubuliddwa omuyimbi alinga ye waliwo kavidiyo ke bakomezaawo aka edisend wakalabako tewali muyimbi wano Uganda asobola kikola meeting eyo ya Lafters Lounge ya mutawuni adeda nyabo yali Lafters Lounge ku Centenary Park ye mutawuni atawo si mutawuni ye Ginger Road naye bannange gene maaso EPRS nasituka nakwata microphone nagisikafu edisendi era byotugamba babo babiga ikona ne bagala okutaasa bagamba ekino emusajja yali teyeeri atamu engagiyita bingagiyita nzijukira kyali wange Lwasama lwakuba maama tayagala mwogerako naye munaye tulina okwogera kuba tuli mu byamawulire Lwasama yayisibwamuko ku mpi I remember naye nali nkyasoma bwe bakoleranga ku radio oba bakoleranga ku ddembe oba bavuma ba group live we yamusanga yamukuba kwegamba buli present yalinga ku radio oba ku tv ng'atya radio ate bwizo nga tebamutya wabula nga batya radio Prince Liam nze omukulu radio oyo omulundi gwagwasooka okulaba radio nali muto nnyo nalika bebi yali mu bufumbo bw'entebe sireke ebyo byoliko byakakati ejjukiza nkulagira radio namusanga ekifo ekyo bakiyitanga Blue Africa kati gwe nava wali mu kyalo Blue Africa social maliyo awo nyini radio weyaleetera akayimba kakasooka awo Unite yali ya Jose Chameleone nga Chameleone abeerawo buli wakusatu Chameleone abeeranga obuli wakusatu naye ebiseera nalina gaye gwentera okujja naye naye nga manyi kyenkola ewakamba nabadde mu uniform nentikako t-shirt nali njagala nnyo ekitegeeza ekibaala wakitandika dda toli wakati mukufuna fumita emboozi era ngaawo ebiseera ebyo nga moze radio yakatandika kuba akayimba kano era bwe yalinnya ku stage n'afulumya akakayimba kakasooka Jennifer n'akayimba naye nga abantu tebannamutegeera naye nga buli omu agamba waliwo oyo nga yayimba akayimba ka Jennifer naye akayimba kaki sokolekemu awo Jennifer yamuyimba bali good life oba ng'akyali yali mwomu naye nga nayite eyo yali ya Jose Chameleone nga ne wiza abeerawo nayite yali ya Chameleone ne bakatamba abo babeerangawo katamba nga katsi era yabeerangawo nnyo yali backup we wa Jose Chameleone so kati ne tutambula naye ne bafuna night ku high table kati awo yalinga ya mandi yatabuka awo twategera good life kiki awo mande nga kyolina okumanya oba tewakenda kwena wakutuula nga wali naye nga tulina okumanya byaggwanga byokya omukono nga gukasibwa tugenda okulira bwe tubatufuluma anti gundi alwanya obwo radio ye kyemumanyiko obutono bwo alwana omwana oyo naye nga babiri biwizo byo libeerera anti kati buzibu byobusibu butwaba mu radio kale ate bwandibadde nga buzibu naye nga eitha ye kyeyali asalawo nga ye tayagala muyisaamu maaso teri muntu akyagala nange anti waliwo omuntu nga top kati ye radio niboba top n'omuteeka wansi kyova olaba yalemererwa okubeera muliyo naye empologoma ebbiri tezibeera wamu ekyo kyo kyali naye nga atalina okukkiriza wali we wamuleeta anti wali wa mukama we wamuleeta anti akugoba yakuwe era nsuubira lyoshe muri night yali ya Jose Chameleone nga Radio Island in fact yali ya Island babeera buli wakusatu already naye nga azza ayagala kubeera muki mu Radio Island n'afuna omukisa ogw'okulinnya ku stage okuyimba akayimba ke olde yali backup artist ng'ali mabega talaka kajukira ba backup tebabamanya
backup yenno batumumanyi amala kujja nakola obuyimba. Ate Prince ekirala ky'otalina kwerabira mu sitori y'oyo omwami temwerabira nnyo omusajja Kyaga. Banange ensi recognize Kyaga. Josh, mu byonna bye badde olina okwogera obadde osooka n'omusajja Kyaga. Mpazi concert yagikola. Konsati oba yagwamu ebizibu. Teyagikola. Lwaki buwali buzibu? Dana oyogedde ku Kyaga anti kati nnyonnyola abantu. Kyaga ye yagezaako okuleeta radio into the music industry. More Royal Island. Mu Leon Island. He introduced radio to Chameleon. Yeah. Okay? Banga, when we go back, radio, yali Kanabe. Mwazi wa motoka. Yes. Nenga alinamu ka talent ke. So there is a night where Shemje bagendako. Bali awo. Actually no, it was a car wash. Kyaga nga bagenze kuoza motoka. Nenga radio yali awo. Ayimba kati nga omanyi legend. Na sporting anagamba this guy must be with what? Talent. Na amuyita jangu. So wamuyita ne batuula naye olabika omanyi okuyimba. Ko radio ase nyimba nnyo mmanyi okuyimba n'amuyimbiramu. Wamuyimbiramu awo. Radio namuga Kyaga nawa radio namu. Amugamba mpiraako the next day. So radio Kyaga n'addayo wani ewa Chameleon. Amugamba you know what? There's this young boy muyimbi mulungi. He's a very talented guy. So tumweta. So that's when Chameleon gave Kyaga go ahead. The next day night radio. So when radio went, natuke wa Jose Chameleon, na muyimbiramu wakao. Then Chameleon na chibayi. However, yasoka mukola ki muwerawo mukisa. Era yasoka nga yayoze motoka ewaka. Yayoze motoka ewaka yakulawo gate. Yayoze motoka ewaka yakulawo gate. Eventually, one time namugamba naye jangu ukomuki mu studio. Remember Chameleon is a producer. Yeah. So ne bagenda Musajja we bamuwe bimu. ne bagenda namuyimbiramu kaawo bla bla. That's when Chameleon n'agamba Kyaga tumuteke ku ggaali abenga ki backup artist. Backup waffe. Kyemwerabidde okwogerako. He was a good artist. Yes. Now big fan. Ekifaananyi wano. Nga wakwata kalaamu kukuba. Naawe kenyina agamba n'abayimirira wali. Era yakubira portrait yawa Chameleon portrait yasinga okumukyankalanya obwongo n'agamba no this is really so nice and talent. So that's when radio came n'ajoininga Royal Island. So Kyaga respect. Josh kyemutegeerako yali ayagala nnyo okuyimba. Twagenda Neverland awo twayingirangawo. Nali tabulanga ne Rodako omuyimbi wange. Natugendayo kuba yali amusuubiza omuwa ennyimba. Era twafa radio yagenda okufa. Nalina ennyimba zawandise zagenda omuwazaali bbiri naye. Nali promoter. Nedda sali promoter. Nali ku management ya Rodako sali promoter. Nali ku management. Yes, nalina kyemukola. Era ebiseera ebyo gye wali eri Asali ebyo ate awo nali mazima wangi nnyo. Ate ebiseera ebyo badde okimanyi. Njagala okujjira twabeeranga ku Neverland. Njagala ngende nebozeni. Bwe twabeeranga ku Neverland. Twatuukangayo Wizo waali, radio waali. Naye nga tulaga radio. Ali mu studio. akola Yabeeranga n'eccupa yo ya Nairo wano. Ye yali mu Nairo. Ng'ali mu studio. Naye nga yedda Wizo omulaba waali obadde okimanyi nti ebiseera ebyo nze nali mutya nali ku TV ati ewaffe obulenzi gye nava mu kyalo nga nkyanya abasajja okimanyi nti ebiseera ebyo byafunira anti ngenda kubaleka omweri ebiseera ebyo olunaku radio Rafa. Radio Rafa. Alimu olwamiryami nali Ntebe era ekyo kye kinzijukiza olugendo lwange olw'Entebe.
kozi mwapa nabeerako entebe twali tulyawo nga batugamba muze radio yafudde akabala ke bamukubiramu keyo ntebe yes kali awo kuba bakanyonyera ntebe awo kiyinza okuwulira radio yafudde radio biki bamukubidde awo ali ku case clinic ololowolo naye nga naye nakagenda entebe nakabeera endoze nako lwalimu babbiri nakafuna entebe awo nga bwensula era radio era nze bwenzijukira neŋŋamba bwe nali nakagenda entebe radio ate ne famire bwe yataana so enyingi eziri mu mawulire mpaako ku simu eyo ani enesimu eriko whatsapp mami flower owamulabye yatweganye mbu tatumaye ntulangira ka video baidogo kayina saagala kapuleeyinza omanyi bayinza okuyisaamu egaali nze sina kyenti ate ne jacket gye nayambadde leero si yamagye jacket yange girabyeko nti uganda I'm a brand you need to respect me mu kavidiyo ekyasinze okunyuma kiba kirungi nnyo lyamu nojjukira gy'ovudde mu bulamu bwange buno sirikira ku makya nenneerabye omusajja gwe bayita katolbwama omugenzi okitekanga omugenzi katolbwama omukulu aben chiri omukulu mariam ndagire ne director wange kiza richard abafula ekyenjawulo mu art industry ate mu media ono ye naye saamwerabira wadde enakyogera ajja kubaazisi naye nga ne zubeeda wozi omu kwabo abantu abanfuula gumite mu media nti nsobola nenjogera so buli lw'otuuka mu bulamu bw'ensi eno nga you will never appreciate omuntu oyo akubeereddewo nga yokitegeera oluvanyuma kimama flower agenze mu gavumenti alina buli kyeyetaaga obadde okimanyi nti eyo gye yasooka okubeera house girl weyagambye nti tamanyi tamulabangako yasooka okubeera house girl ne bwe munantunulira nga mutyokwogera yajja house girl yajja house bali bamukomba box ate yes era omwana abaana abantu abo bali mu Eagles production by then ba junior abaana abo ba junior ba fanera oba finera abaana abo ababakulu mu Eagles production omukyalo oyo yabalera naye it really hurts just because of I will not say illiteracy because yazeeyo kusomera kitegeera it hurts ng'omuntu eyakufuula kyoli n'agamba nti twesi olwalina okulesa ewa Amiri tukole ate n'otuukano nga ekyo kikanaakulya sikirabanga nako nange nowaswadde waswadde nnyo maama Flower nze oba onvuma n'onvuma kubanga ekituufu abantu bakimanyi No, but on top of that, bino ebintu tubyogedde ne tubyogera over and over. Omuntu abaganda bagamba olweyo olukadde lumanyi ensonga. So ogenda kuvaayo oyogera ekintu ogamba omuntu nga wotamumanyi nga wotabeerangako naye nga wotamulabanga nako. Remember nti no bino ebintu byetukola bisigala on record. Okay? Now what if someone go to the archive najeka video nga yakoleka video you a house helper your home oli mukusimula kambe ekifaananyi gye kiri nga asitudde junior wakusaasira awasitudde omwana in that way ng'engeri wali okufaananamu ekakati right now so bakyali bange tuleme kubeera nti no olukuba tutuuse oba tulina we tuli tumuvize ka step ahead then ate weerabire wajja obuze ki give people flowers when they are still alive. Ate Josh ekiralo kimanyi nti Mama Flower excuse me owedda mulungi nnyo okusinga owakakati nakwata mu kizigo okugamba kyali nakyo weyayimbira awo by the way njala tegekayo fight munateekamu sente yabikonde na Mama Flower
yabikonde na mama mu flower kamera siriimu baaba mama flower kwepikira asaba fight omukulu ne bangi waliyo egenda mu maaso ya Shakibu nani ne balista timu kati nawe ko wegasse kweneegasse omukulu muhangi ntekamu ssente be mama flower we tubeere wa lugogo muhangi yajja tubuulira naye nga muhangi mwewulire omukyala asabye fight between flower kanakuya so kati simanyi bakoki nina koki zimbe taata wange mbakumira omuntu naye oyagala mukubanga omulanga ki oyagala mukubanga omulanga ki yamulagako nti waliyo gundi kyamusobola mu kampala mu bali abamukuba ziri bangi bamukuba sumagiza ziri zaali ziswame prisiri yamuyogera ku nsonga eyo atidde asina bye yateze naye manyi mulimu ebintu byenzeranze ebintu ebimu kati ate sindi kintu mwojja kuvaayo kiwugire ebimu obirekanga bubizi tolina kyamwogerako kyegenda mugamba abula nange mutya naye kati gamba buuza ekibuuzo let me ask you guys asiba actually zira tannajjula yes naye gwe omuntu wavaayo n'ogamba tino prince we nali nkyali ekikomando nze naawe twali ekikomando nga tuyuza capati netugiyuzamu abantu netugigabana abantu babiri luyali wovaayo n'okubaka geti n'okubaka kyekiri Amiri kyeyabagambye nti no Katonda asobola okukuta ng'obonye obunene emyaka 30 n'akuta mu mwezi ogwo n'ofuuka ekirala so it is not good okwerabira watiwa oba yeerabira tosobola nga weerabira otya yeriyabira atandise ofaanana dadyandu kweri mukwano otandise ofaanana dadyandu dadyandule wamulabye kavideo we bamwanjudde batugambye yakyati tebabagambye wakyagamba wabirabye obadde otya sokoleka nsaabadde omanyi ebintu bya wano bizibu wagamba nti no batugambye mutuufu batiyabali sinaba kugamba munabjosha ekintu kyo kati saaba zino bwe bambuuza ebikwatagana ku Amiri Foods emakerere osobola nga bakuwadde bwa maneja osobola okubanyola ti Amiri Foods obaddewo omuntu agenda okuyima eri nga teyabadde wajja kutandika okwogera ebintu ayogere embozi nga lindagirizi nze ndi ku source so kati Kyandadyandu okoze okukyala nga byalalikiddwa naye ngabegako eyo n'omukulu omu gye yasooka okukyala honalebo aba afuuse yafuuse honalebo bali okuyitamu yayiseemu era bwe nakoze ka vidiyo ago saidi eno mugwawa abana kumakolo section aleeta otubuulira yafuuse mukyala ate omwana n'alyoka avayo ngamba nze omukadde kwesiva ansingira ono mukadde omupya nyabo kampe okuseeti so mu byonna byonna buli muntu waddemba okukola okola kyayagala oba Andre akyala emirundi 10 eyo opiniyoni ye tugendabakyala tetweyongerayo walala nti toba twagala success ye wakukyala omuntu yenna bw'atandika olugendo twagala era kati ye wakukyala kyogamba agenda zikomerangawo kati ate bw'alippira olulala waddembe ne bakyala be wamma taata tuzikulina kubuzibu ebaddembe okukyala as many as you can anyway nange muyozaayoza naye ku nsonga ya Andrew okusinziira bwe twabiwulira nawulirako mbu mukubi akuba abakyala mboyo yamukubanga naye yabadde yesimbewo ku bwa honalebo so
nanti katerere ebiseera naye batugamba mbu ebiseera ebyo yali alina byakozesa okumutereeza mu layini byali bimujjako naye ate bwontereza mba nkusuubira kuwangala ogunterezeza anti waliwo embeera etavaawo yagenda beera omuntu yenna bw'asiimuuka omanyi kye bayita okusiimuula abantu boti okuddamu nozaawo kiri ekyaliwo kiba kizibu. So ku nsonga ya Andre kati nga bwali nti ali mu media muyimbi ate producer omanyi ebintu bya kamera bino bizibu naava nsobola obeera mu relationship nendaga omuntu gwenjagala naddako n'owokubiri n'owokusatu kati abalabi bano bajaga maama omukazi ng'akyusa abasajja omusajja ono ng'akyusa abakazi so omukyalo oyo yavudde ate mmanyi omusuubi Sylvia kubangamba alina akapaliso mu studio so nga tetugenze nteekako ebigambo webuulira ano biba bya muntu kinoomu so nga mubuliza ensonga ya Andre yandisoose n'atuula n'alowooza ku bantu okukyala kale ye muntu nti yali mu media asobola okukola okukyala era ne tutuuka mu mawulire naye kati tukweze ewani naloozi baakyala ate kyemwagaddeko omusajja mulungi akyala ew'abakyala be okitegeera takola nti kawundo kakubye eddinisa n'alya buli wabula akyala so bw'aba nga yagezezzaako okukyala ew'oyo omukyala yeri yani Sylvia abeera awo baire basamya nawulire bakunyimbaza basamya so abeeraawo aterereraawo mu bulamu bw'ensi muno mu nsi temuli muntu ali perfect ogenda veewo oyo ofuna oli teri muntu ali perfect okitegeera nze musabira nze okusinziira gye yali wano waali ate wedayagadde baŋŋambye mbuba saidi eyo waliwo ettooke nalabye ettooke gyeribayidawe kabanga yayimba kana akayimba gokutte gobba baliyo ettooke ebyakafalisa mu studio byoyo sitegeera bintu abantu yakafalisa ogimanyi Andre kandi zikiki bagambe tino Andre waddembe okola kyayagala oba ayambidde oba akyaddire emirundi 10 that is his opinion n'abakyala be so we are not going to judge him we are not going to disgrace him or something it is his opinion yes but what we should I wish him we wish you well mwagaliza bibulu kukyala kukyadde at least ono kale awangalewo abeerewo kutulabe waliwo kachibulesi ezitambula unlike the previous n'okwanjula yanjula ate nekino kankigamba abasajja nava mulekeraawo okuzanyira ku baana b'abendi joshi nabo balekerawo okuzanyirako n'okyala wano n'osikyala emperere n'okyala ebweyogerere zonna enkoko ozirya abanange mugenda kufuna abawala mwagala nnyo emikolo tugamba olutuka ng'olamba luntu oba bwegezaamu olaba ekyovaolaba abasajja omanyi oluvanyi n'olwepimamu josi lolaba nga empala etekutuuka naava omanyi waliyo ne bana abasajja nga muzibu nnyo bwakulayo obusente ne buwera n'abamu ne miliyoni ze nga 5 tunula nga gamba kannaavaako ka Sharon kali kasitaaba ne bana ababiri ate bano combination yaabwe bwerinde ali naali soboleke embaga ali naali babulaya naawe ono babulaya okusatu oba tetuyambikamusamu abakyali nawe natuvuddeyo wiikeno ye maama nga tuyagala tuwogere tujja ku ngozi tukolera abantu oyagala kuli enjala ekuluma wiikeno yennyini Luirite yakomezeddwawo mu kooti sokoleke bebe nawulira yamusonya weewaawo awezija Luirite yakomezeddwawo mu kooti olunaku lwabadde lwajjo bamulese mu kooti era n'alabibwako mu kooti ng'alina omukulu Jeff taata w'omwana we taata w'omwana alaajana single father kati yanaaza omwana selector Jeff nawe oli single father nze si single father siteeka baana ku mugugu siteeka baana ku mugugu kati essaawa ya leero
Luirite bamuzizaayo eruzira bagamba agenda kudda ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokumeka naye ekyaleetedde Luirite okuddayo omulamuzi nedda omulamuzi teyabaddawo omulamuzi teyalabuseeko era okusalawo kwabadde kwakkira akawekooti n'ateerereza obudde bw'omulamuzi bw'anaabaawo n'agamba mumuze ennaku z'omwezi nga 13 bwetusuubira omulamuzi teyalabiseeko mu kkooti era kyekyaleetedde fine nebekulu yamusuuza nga bebe ye bebe omumanyi omutima gwe muzadde bitwabitunulamu n'abiteeka ku miizaani amanyaki naye omulamuzi teyabaddewo naye ekintu ekirala kyenjagala okwogeraku batiktokers bannange mulekera ogenda ku kkooti nemutandika okukwata ebifaananyi mukutte omusajja mukutte Luirite nemugenda mubikomyamu njagala babuli abantu bagenda ku kkooti baba tebagenze kulaba mbulaba embeera gyoli baba bagenze kusuuga baba bagenze musunga bakutte jeefu ng'asala babatekokoti ya City Hall wano ne bamulaga ng'asala wano Josh nga bwotugera ku City Hall ng'ayingira wali erimu ne bakwata Luirite kwegamba teigojja just okulaba nga balinga bali ebintu byennaku ng'ebyo mulimu ebintu betayiza agenda showbiz Josh omuntu ali munaku omukifo kyokugenda okubeerawo mu mbeera eraga twenyamidde tiktok munnaffe bagule kibamuti bali mu kamera so batiktokers mulekerawo omuze gwokugenda mu bintu ng'ebyo nemutandika okukwata mu vidiyo nemubanga ate abagenza okusunga ekiseera ekisinga ekireeta ebintu ebyo tiolaba kati abo abaana tiktokers however much Luirite is also tiktok but all time wotuuka n'olabanga kintu kyetaagisa kati jakugamba sefuko internet weba yakuzira yakuzira okay leka kuleeta excitement yo mu nnaku yaki I don't care I don't care tamumanyi I know him tamumanyi so ekintu kyemwakoze okugenda ku kkooti that's why babagobyeyo okay because omuntu azze yes the all advantage and the disadvantage okay where necessary pull out your camera okay where not necessary please reserve your phone buli muntu amanyi nti olina essimu okyegedde but you cannot see someone ali mu nkomyo and then you come out abo mwenyini abaana actually bebaleetedde n'omusajja oyo okushinga ekintu ekyo okukizaa because bakoze chaos okyegedde tusobola kujja mu kkooti omanyi civilization eno obutasoma nakyo kikula kibi ekyo tekibangako kirungi mulamu bwensi if someone is not civilized tosobola kumulaba nti no ate let me give you an example however much sefuko oli biki but you lack civilization totally civilized because people who went to school they don't behave like the way you behave they have excitement yes excitement awe tujja but of course munno oba mulaba nga ali mu shit act mature esobola okubeera nti muno namwe muteekawo embeera ey'obuntu esobola okuyo naye mugenze ku kkooti mutaddewo ensasagge what do you expect ate n'ekintu ky'okukwata abasibe abebamaki nti nomuba mupasinga information but we are necessary waliwo ebintu Josh betulina okumenya katono nnyo omuntu ogenze kukufiirwa omuntu yafudde omuntu omulwadde ali obubi omulamba ekifaananyi obuhostinze omuntu ali mu kkomera awo nnyini Josh bwe njagala okwongera ne kino nga bwobadde onnyonnyola abantu abamu aboogera ne Luirite wano conversation gye bafuna ebintu ne mubikomyawo ku tiktok ne mubipostinga nga si buli kintu mumwino kireeta ne mukyogerako bitalinga ebintu ebimu si buli kintu mukyogenda okujumya n'omuntu be bamuleetera n'embeera eyo yonna tiktok eno yatuyita munnange looking for simanyi engeri gye bagenda kirabamu naye n'ensonga gye twogerako nsonga nkulu nnyo kati mukazi wati wuyo yaddizibwayo mpaka 14 bali abantu be batuulamu bali be babagenza okulaba basajja baabuwanizibwa ebitabo basajja basomi you cannot reason them out nze n'ekirala kye nalowoozezza
kuba omukyalo yabadde teyeerya ntama naye ku luno yazze mukakkamu omanyi yazze mukakkamu bwogenda mu University of Understanding osooka neweerabira nti Josh abadde ampaga misiriyamu gyali omanya kati nsigadde bwomu n'ekirala nze ndowooza bakyayagala atereeremu okutegeereza ennaku era mama omulamuzi gwolwo lwatabaawo ako kabadde kyekyebagambe muno disadvantage ne advantage because if really abalamuzi baffe ate nabo if that's the way they act ate nabo babehaving because if you know, because of the video schedule, you know the 13th of this month, I'm supposed to be in the program with the agent. Yes. There's what they call agent program. You're going to the president's office. Then don't know if you have an imagine. Why don't you write because Katiba align is on the 13th of February, she will come back to the court. Now, from now up to 13th February, okay, you have this grace period of time to sort out yourself. If you see that you're not going to be around on the 13th, communicate before. Why do you have to wait on the actual date? ekintu ekirungi kyokka kyendaba bweki rasita kubanga yakolaki yamusonyiwa era n'avaayo that is not the only file that she has. Manyi bintu byakoje bimubiraba ntino bebe kulu asobera n'agamba nti yes nzebu waitu musonyi n'oba yo mayalo jana yakugula ku kyamukola we bakwata wano ne babakuzaayo okay so kati yako ba chapter ya baby pool closed. There is another case. Kusonga ya lwela. Nze ndaba dana nga kyakamenti bamutaddeyo like okumuzaayo aveeyo nga yes. Ate kirungi kituwo ky'okuyiga naddala bakozesa internet omutimbagano obubi kubafe nga emutula tetubangayo unprofessionalism nyingi nnyo mu bantu. You don't filter and censor what you're going to say. Ate kisinga kumala mama bebe tulaba mbu bakirugiddemu ate bebabikola ashadava tugendemu so nga tumaliriza ku nsonga ya Lunagwa agira abeerayo nga bwagunda naye nga free Lunagwa she's a mother omwana oyo ali tortured ekirala aboneredde abakuba ebifaananyi mulekeraawo that girl is very very sharp agenda nabo ebyo video omukuba ali mu kaguli okitegera ebintu bwe bityo watch out tugende kwa Nkochuni so tuli mu mwezi twayingidde bayira omwezi ogw'okubiri abagalana nazaalibwa mu month of love ani nani waliwo abantu abavuddeyo ne bakola abantu wulira esambuzira mu njagala gani sebo tuli mu mako mbadde njagala twogera ku ensonga eri gye batwogerako Diana ensonga yange teri mugumba mbe kuseke kansituke ngende abantu abali unprofessional Prince kikyogezaako tegeeza gye mbadde netateri twabadde ku mukutu ogumu tulina omuntu omu eyavudde n'agamba we are unprofessional muli bahiyase bukyano bwetuzinga Diana bw'ovaayo okulembeza nnyo linnya lyange kale Josh bw'ovaayo sebo bw'ovaayo n'ogamba nga tuli professional ng'oli professional n'oyogera ebigambo ebimu ku set professional n'ovaayo n'ogamba omwana oyo alega abeera agakola akakola agayiika ebigambo ebiri valuga on set no that's not being professional nawe oba toli professional kakati awo Diana oba ofuuse kiri eri kyovuma bali bona oba onoonya bu content oba onoonya bu likes ate njagala manye mu views bw'oba onoonya ensonga eyo yabaddewo fine well and good nebaza ye kanjigendewo ddala wakati nebaza omukulu gwe bayita kasuku wazabbanga semanengere ya actinze ekintu kikulu machuwadi era sebo wala omanyi kasuku
Baide kampisewo kano Kasuku bakoze interview ne Zubeda n'agamba nti yansonyiye bana ekirungi nnyo okubeera nga teyalemezaamu neyanza nnyo ne ku page najjatuwa obugana nekupegi yange najja. Thank you. yazaaza lwakimwagala yakoze atya ku peegi ye Kasuku asobola okwokesa in the way etya nti kati muganda wange wakakanzu teri yakwogera tetukwogera ku nyama tetulimanyi tetumanyi bino ebitubitwogera twagala twogere ebigambo bino omuntu wakakanzu kubanga tulitudde towulidde erinnya lyo tonoonya berevansi onoonye ng'oyagala abantu bakutegeere ngo naawe gyoli batuyisizaamu egaali tetumumanyi abeerawo yanaani akolerawo yakafuna wane afunye omukisa Kasuku amusembeza oli ku YouTube eriko abantu 1.8 viewers bali mu kulaba ati byebyayogeddwa such words oli professional naye amawulire bakoze wagasoma waliwo ebintu byebatabagambaweza myaka esatu mu media nedda wamataata Kasuku ffe tetubalinaako obuzibu abalala they acted the way they could act naye omuntu alifira kuba bakumanye n'okumamu ate kyezize n'okunnuma nti no neyo saga we yaliwo yali talina waali teyaliimu nti no oba he was part of the people abaleeta okusonda sente zaani z'oyo omwana negwe notalikubayo namagamba nti namukwano gwange mari abeera neyaja mumanyi oyo mukwano gwange essaawa zino akwata kukaja tinamya tolina kituufu yesokoleke njagala mulizo ekyajjo essaawa zino omuntu nankwatako musiri Diana ndeta example okomyewo oli mukyala muzadde owulidde neba akulopera emisango owulidde agamba omwana wo yanvumye okitegeredde nange nenkola ki kyekigwa ate nekirala lindako nekirala nokuba nga tomanyi muntu si musango kale you have to know everybody nze obutamanyi oyo nigazi simumanyi namumu Jaden abantu tusaba abantu bagende bamwagira ayina fundraising waliwo omupiira guliyo nga mmeka bali wano ensamba bali ensamba wamu mugende omuwagire Jaden mulwadde afuna akasente era tusaba embeera eyo bambi gyalimu atereere ekinaba kisobose weyongera okwetonda olw'omuntu oyo ebigambo tebyali byaffe byali bya muntu era ne byemuwulidde si bya muntu wabula byakinnoomu ali wano anti kyatukutteko nyosobola kubayo nojjanga tuteekawa nawe onoonya bu views yayogera mu binga ye of course naye nangawo mwennyini ku bwa Jaden Josh katono nnyo mbadde mbadde njagala kumuzaamu tumuleke tulina ekifulo ekyomukwano nga andi kati nze siri mu mukwano olikibyo olikifeera aji wange nga 14 ndabiranga ddala musajja Jose alina akayimba bakayita maliyawe akayimba ako kajja naye n'ensi gye ŋŋendamu leka nkwata ku mutima manyi mama wange bali bamuyita Maria nagenda nkawulira buli bwe nkawulira I really think about my mother. I don't even think about love naye nga waliwo embeera nga Josh Jose alina ekintu kyakola kino
kikyanze nze ndi mukazi wa bbuba twali wano Joshi n'atugamba Prima ne Jostede bakyekwasaganya so bwe tutunulamu oba ne tulaba ebitambula ku mutimbagano nange ngamba oba bakyekwasaganya naye nekirala waliwo abakyala kye balina okwiga naddala bannayuganda bw'ozaala mu Joshua omwana tafuuka enemi kino ate kankigambe na liyamu bw'onzaalamu omwana abakazi bamukikola anti wuliriza tufuneyo akadde we should cooperate tekisoboka tosobola omusajja asobola omukazi tasobola I also have my baby daddies mutereka ennugu ku mutima nze sitereka nnugu ne saazi omwami ate nze bana bwe mba nkutadde empale yo basijjajjadda mugirabako mbagenda kulaba mpale endala ate naffe waliyo abantu nga naffe tetulina mitima minafu gwe muntu bw'oba omutadde omuba mutadde ayite nankulabye n'enzira eri basiina kyenkwetaaza ali supportive ex yes ali supportive olw'okuba mulinamu abaana kino ekintu tuve mu kuseka mulinamu abaana and n'abali eyo out there abakyala bali eyo tubagamba bw'ozaala muntu tafuuka kibi gy'oli era ekisajja ekyo owulira ne bwe mulaba nabo n'otandika era ekisajja ekyo kyantama singa abo bamanyi nti bantama mukwano gwe weesimirako entaana n'omwana bo okitegeera omuntu oyo being good peace mukuze omwana wammwe ate oba nze sagala na mwana wange kulanga alowooza dadi abeera ne gundi mami abeera ne gundi dadi taliiwo oba yagendawa kati nzaaliwo okitegedde liyamu bino ebintu njagala mbyongere ng'ompuliriza kuba oli mwana nkuzaala buzaazi ekisoboka joshamafunitawaawo tugaresho ensonga eyo giraboogerako kubanga abakazi bo balema okutegeera ng'abakazi abakyala ebisinga zinagengabanya si bonna nzijamu nti omukyalina omuntu it's not an tomfula enemy because you've shared things with him or her yes muba mwekyayo mwawudde just intimate mba mwawudde but a baby daddy or a baby mama will still stay as a baby mama or a baby daddy. So togera kijjawo ku machoga nti ndo kati tedde ku macha nezaala mu mukazi omwana kati okuba twekyalina omukazi kati si yazaala omwana. Okay, so it's going to stay there years and years and years. So relationship omukyala yenayina oba omwana yenayina mba mutino mwawukanye muba mwawukanye mu intimate mba mwawukanye. So that's what I can say about that. Okay. tumalirize nga mbagamba nti Arizona Spring wali endejje Lugamba tulina Springs ennungi tulina gym ennungi tulina kasaavisi akalungi naye gwe oli bulwaya oba oli bweru wa ggwanga netayoko bukinga naffe ojja kuba tukutegekera bulungi nnyo tulina akabaala kalungi osobokolerayoko birthday osobola okuwummulirawo tulina kapagola kaffe akawaggulu empewo z'e Kampala zonna ne zikufuuwako ebisirangi byonna bikutambulirako ng'ebyagundi oli byonna ne kale nange nange wano bajjukiza mutunda ebyomubuliri bangano biyita ebyokwegatta ebyomubuliri bajogera ku masuuka blankets nets towels ebyo nebikozesebwa mu kisenge nyina amasuuka amaleka ate saawa ze tuli ku go back to school tuna packages z'abaana ennungi ennyo tutandika ku bbeeyi esaamusamu buli mwana yenna ali eyo omuzadde tolemwegula mwana wo tulina obusuko bwa plain colors tulina blankets obulungi buduvets obulungi buli simple nga kozebwa omwana ne bwaba mu primary asobola okukooza kali washable. So muntuukirire Shanalisha Beddings Uganda era nga ndi mwetegefu baweereza era nga mwebale nnyo tulaba life experience Uganda tuli wano Amiri Foods e Makerere Kikoni ekifo kipya kiri classy. On top of that now omuntu yenayina ali eyo etaza okubeera nti bakutema akabiri akakabi bagenda kusala akabiri kamalayo yes takubuzeewo Accra Barber Shop wali eri enamasuba just after Total Texo then establish awo olwakazimba akali awo era otunulaawo ojja kulaba waggulu awo
waliwo saluni yakabi nnyo baba shop asala enviiri ezakabi so genda abeere nga akuketa ku mutwe obeere nga mwana nawe obeera ku mulembe obeera ku mutindo then hidden paradise massage parlor salama road awo okozi kiyumba jangu babeere nga bakunyiganyigamu ebyana mwebiri ebyagwasa akyaganya naye nga jangu tubeere nga tukwasaganya ensonga zibeere nga zitambula malidadi sana nnyo naye nako tunakolera ku Hidden Paradise twagala batunyigenyige ffenna nvaayo nteeri sote yaŋŋambya alina ettuuli yammwe anytime jakuba dibetikira sote interiors ng'akola gypsum lights electric wiring akola cameras akola painting gypsum lights nga buno bwe balaba emmanju mabega muno buli munene muno buli muzinene isote interiors asalikuwa machinje tujja kuba maaso awo tubasomera ku namba esireero naye nga awo producer afe akantu aba yakataddewo dda mu nsonda nange nyongera okubajuliza bane mujje mumpagire nkola makeup netulabika obulungi twekozeeko biri simple but ate nga natandise okukwata mu kintu kisukawo kumakya naye prince kwegamba otulwanyisa buli wewabuloodi bannaye anyway tukoledde wano family food eri wano Makerere Kikone jangu olye ku mmere ewooma era naffe tudda mu kimere era ng'olunaku lwa valentine nange netaano mwagalwa wange tulye ku ani ennaku bonna gwe mani wano nina omupya